your body, thank God. Make a vision that will make it happen. Make a vision that will make it happen again. So when you move your body, baby, get ready, get ready. So when you move your body, baby, get ready, get ready. Now DJ play the song with thank God. Ella muto yo no mufumbo. Now everybody sing goes on. Come out with Jessica Kando. So DJ make the people thank God. Ella muto yo no mufumbo. No kingdom but the people thank God. Come out with Jessica Kando. Thank God. Olunaku lwayo tuli ku Sunny City Gardens. Tuzze ku mukolo gwa mwana muwala bamuyita Natukunda Isabella. Olunaku lwa leero tetumanyi myaka gyakuza naye agenda kuba gitubuulira mu bufunze tumanyi aweze emyaka emeka. Tata Isabella Kato Francis agamba nti omwana we amukoledde birthday surprise abadde tagimukolerangako. Omwana ali mu kya 7 ayagadde agimukolere kuba amwagala nnyo. Jukira ntutekebwa mwesimbi aba Sunny City Junior School banono nga basangibwa Matuka Kawanda Sabuni Kawembe n'aba Properties banono bakugu mu ttaka era nga basuubula saako n'okutunda amataka batuukiriye basobola kubanga bakuweereza bulungi. Tusanyusa okubalaba musigale nga muyimiridde batuwe essaala nze nnonda buli omu buuza kwakuliranye. It's okay. Life and clear. Zinc manager Slow Rogers. Company Gagate. BKG property consultant. Are you serious? Property consultant investor. Kasontrol by investor with Ali. Munye sejoite nkuru ebisuro webiri toja kunywa kyobuleki badoni mwayise nabo tugamba baki tukulayo kapata entwesanyusa mufenna nga ab'omukwano katona aleta ekiteeso baki tukola birthday ya muwala wano tukigattira awo era tukola ekintu ekyo ensonga lwaki tuli wano. So, mukolo ugende maaso. Sigadde nze Slow Rogers, omuzira mamba. Obugalo. Enge zekeki. Zaa koze kumukole. Kandango obugalo. Obugalo kanyumye. Yeah. Asinze. Omukolo oyo kayo kulaba. Akoleddwa nkoze, nkola makeup. Polisi n'acha kozi. Yana nani tunabera kunya ku kirodi ze umukolo wa mfano bali Kato ne muwala we. Ni chala wasaru ni
Director Bekan Beauty Salon awukwelojje. Oba oyagala jwale masawa matizebyo nebikola birthday banana. Amina. Inshallah Director Bekan Jush Bashuulidde. Zekinto Muhammad Kabuye neddiranga eyo bali bannyina ze bali ndi director wa bingi amasomero gonna gasaanise eti ze nanyinigo ne wano wange kubirali babagamba nga muzeeyo mwebalodekyo Tugenda kudda speeches naye nga ebyokulya biri ready bigenda kutandika okujja mwebale tuwerekerako mwebale kujja tujja kuliza ku mukolo gwa muwala mbebaza byomu kitiki wesitumidde ne gwentumidde bonna mbebaza nanyabo nabamu bamanyi abamusibama naye nga bemanyi ne besimanyi mwena babadde mu kiti kimu era mbebaza manejaloga mukama wange kwebaza ne muzeyi wange oyo neiba wange naye mwebaza mukama wange enjuki oyo neiba wange aye tukola omulimu gumu bakwanza mulimu emirimu emirala gyenkola gyetafaanagana n'oyo muzeeyi naye nga simanyi obagimanyi batagimanyi kira n'ensonyi Manawe wale kumfisa mkola byonna bisobola okujja kumukolo gwaffe kyamulye mwe filato mukolo gwa mukwano gwa mwana wa mukwano gwange ate oyo tuvudde wala nnyo emyaka 10 plus alinga bosi wange. For my best friend, my sister, my daughter, and for Kato. He has been a good friend and is still a good friend. That's why I met him when I met Roger. For this one, are you beautiful? Yes. Have you seen my cousin? Tell us. I think it is good this wish. Are you serious? Thank you. Clap for her. Manager Roger oliwa ojje tulabe tuwunzika mpola kuba ebyokulya binatera okutuuka ebyokunywa ndaba bingi kale sinakitegera tunanywa tumaze omwana waffe ekitiibwa naffe gyetuli ematuga tugatambula nga tuvimba temazima tulina okuvimba mwebalani abajja nemutubeererawo omukolo gwa muwala waffe natukunda toyanza nnyo toyanzeege temujjanga okwo mulaba tubayitanga ku paka esinga era mujja kuba tugirina mu maaso awo yefe mutuulira naye bebanjigiriza nti akola boozi kola kino kijja kukola ensonga lwaki mundaba wano nagatuka munnamu kale mubalonda w'abalungi gye baliko banyabo mubasoma
mwebale kujja ku mukolo gwa muwala waffe. Sirina bingi byakwogera kubanga ntyamu ku bantu nze nganze omuntu. Twongera okwaniriza mwenna abazze ku Sunset Garden era nga buli bakasitoma baffe bali kuwagira Sunset Garden. Waba maneja agakirawo tannafuna asikeredde sirina gagobwa. Bandizanye okukolo gwa muwala wange ogw'amazaalibwa ge mwebale kujja era mwebale kwezeraawo kama ekitiibwa kimuddize abensobola okwebazaolakwetaza Mukama Katonda olw'okumpa ezzadde ba mu nsi esinga okuluma Kwekiri okutazaala ate baga nti mu nsi obugagga obusinga abaana nga obanga obatesitesi ne bwaba bagagga bijja naye nga tolina abaana oba tona kyolina ate omukyala ekitabaza Mukama basoma Bayibuli bambi wanjira bakuwadde essaawa namba webale okutuuka kukula webale kukula Katonda aba akula omwana si bwe kiri sigenda kwogera bingi naye olw'omwana simanyi olunaku lwokuna atize bwetera okukola oyo omwana azengera omugulira ebyentagisa byagenda nabyo ku ssomero wanjiraata ebyataamu ejja olabe
Ndikakuosha amaaso sheibali msimanya wayagala dameji mugabane wange yesaaekasoka okulisa lindamu Isabella dadi ekasoka kuliseeka kanjogere nange cyane waraye nyimbe nango limba lwatanirabira waraye irazanira munemi kwano kusi wafuka kulabazara mama erori namine awana walonji nambe mwana merambu For coming on my birthday. I thank my dad. I thought my dad forgot my birthday. But my dad never forgot my birthday. Thank you, Ben. My birthday 60 year will be here with 500 people. I promise you people. It will be next year, June 20th. You all welcome. It will be on on 20th of June 2023. I'm making 6 years. Amanya mugati naye azaliweyo nimbabwe azaliwa mwoyo I'm now in Kampala more than 20 years. abadde mu Kampala emyaka 2 n'okusoma My work is the business. Hey, businessman is what you know. I've done business now for 42 years. Akoze business emyaka namwechi emyaka yakokuvulula. I started business when I was 17 years. Hey, yabandika business alenga kukwira musanvu. Up to now I'm doing business. Mpaka kati akyakola. I want all of you to join me with business. Business is a real way of getting good things. Yeah, ayagala mwenna mwegatteko mukolere business. Zakashi. I'm called Brother Dominic. I'm married by tribe. West tribe. Yeah. Nice to meet you. Too. Nice to meet you, Philly. Sijala kwa isi na gaga.